Bano baludde nga babalumiriza okubulankanya ensimbi ezisoba mu bukadde 8 ezaabaweebwa mu nteekateeka ya Youth Fund oba ensimbi z'abavubuka okulwanyisa obwavu naye nga tebeekyusa. Ensimbi zino zaabaweebwa mu mwaka ogwa 2014 n'ogwa 2015 okusobola okweggya mu bwavu ng'abavubuka abawerako balina okuganyulwa mu nsimbi zino. Kigambibwa nti abakulembeze b'abavubuka bano abali mu kibiina ekimanyiddwa nga Ajaloba baagabana ensimbi zino nga baali 7 bokka, ekintu ekimenya amateeka. Wano RDC wasinzidde n'alagira bano bakomyewo ensimbi zino zonna kubanga tebasobodde kulaga mbalirira yaazo mu bulambulukufu. I'm not saying it is only young who are mismanaging this money. In all the districts actually within Uganda, the youth mismanage the funds which was given to them, and the guidelines was not followed. Dennis Ogwal nga ye ssentebe w'akabondo kano akakasizza bino n'agamba nti abakozesa ensimbi zino mu bukyamu balina okuvunaanibwa. So 7 members, one of them called a Wayne Deacon, connived with the father, so they brought confusions to the brains, saying that everything which is coming from the hands of government is given for free and is supposed to be eaten. For us, we have heard about the loan. Yakulira ekibiina ekirwanyisa obulyake ki Apache Anti-Corruption Coalition, Tom Oponya, agambye nti abo bonna abakozesa ensimbi zino mu byabwe balina okukangavvulwa n'amateeka. Ono nno wano wasinzidde n'asaba abavunaanyizibwa ku nsimbi zino bulijjo okusookanga okutendeka abavubuka bano olwo basobole okufunamu mu nsimbi zino ezibaweebwa.